الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا olubeerera amatenda amajjuvu ga Allah yekka omutonzi waffe atugabirira Allah ebyengero bingi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bwokeera ku makya ofumintirize ku byengera Allah byatugabirira tosobola kubimalayo wama bikum min ni'matin famin Allah byonna ebyo byolaba Allah byakutuusizzaako si magezi go wabula Allah yabikola yasaana okusinzibwa Allah yasaana okwebazibwa Allah olubeerera tumusaba Allah sokusaasira n'emirembe bidde eri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu eddiini ey'ekitiibwa eddiini ey'amazima eddiini erimu obwenkanya dini ya busiraamu osabanga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala n'akuwangaliza ku busiraamu era n'omusinkana Allah ng'oli musiraamu bakubiriza okutya Allah nga nange neekubiriza kubanga ffenna tuli batonde buli omu amanyi wiikineesi ye weeri mu kugondera Allah ne mu kumujeemera balil insanu ala nafsihi basira buli muntu yenna yemanyi naye omukkiriza omulungi yagwa mu nsobi neyenenya era neyebuulirira mu kiseera kino nga tugenda mu mwezi ogwa Ramadani ffenna gwe tusaba Allah tutuuseeyo tuyitirize nnyo okwenenya eri Allah ate twesunga ennyo Ramadani mu kukoleramu emirimu Allah gy'ayagala omuli okusoma Qur'ani, okusaala tarawih, okuliisa bannaffe abalina obwetaavu. Twetegeke twanirize omugenyi ono bilfarhi wassururi n'essanyu abalina amabanja bagasasule abagenda okuliisa abantu beetegeke tusobole okulaba nga tuyita mwezi ogwa Ramadani mirembe ate nga Allah subhanahu wa ta'ala agutuwaddemu ebirungi ebigulimu. Omusomo gwaffe ahkamu ta'addud twogera ku mateeka agafuga okuzzaako omukyala poligamy. Wetuba twogera ku ahkamu ta'addud abakyala abasinga obungi bateekawo omusazo ogwa reedi nga tebaagala ddala kuwuliriza kigambo kikwatagana na kuzza ku mukyala ne underlining with red era nga tebaagala mboozi yonna ekwatagana na ta'addud kuzza ku mukyala naye kagutonye kagwake eno ensonga ya busiraamu eri mu Qur'ani tetwagala mulyazaamanye abasajja ku hakki yaabwe Allah gye yabawa kwabo abalina obusobozi
kubanga rukhsa Allah yalubawa. Hadisi ya Ibn Umar yagamba nti inna Allaha yuhibbu, Allah yagala ayyuta rukhsahu, abantu okukozesa chansi Allah gyabawadde, kyo Allah kyagala. Naye bwe kyatuuka ku ta'addul, kukuzza ku bakyala, kirina amateeka agafuga ta'addud, agafuga poligamono, okuddizibwa ku baki abakyala okubazzaako. Omuntu amala gazzaako atunulira omulundi ogwayita twayogera ku shuruutu ez'omuntu azza ku mukyala. Twagamba ekisookera ddala al adilu, alina okuba nga mwenkanya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, nkwegayiridde nga nnyo bwe kisoboka oleme kukulembeza masanyu ga dduniya. Bw'obanga owasa omukyala asukka kwomu, beera mwenkanya. Okusanyukako kuyinza okukoma ku dduniya ng'ate wa Allah togenda kusanyuka olw'obutaba mwenkanya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, abaatidde nti tajja kusobola kwenkanya, gwe beera n'omu. Obwagazi tebukulimba, ne bukusinza okutegeera, ne bukulemesa essanyu lya akhira. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imra'atani, omuntu yenna abeera n'abakyala babiri, makulu asukka kwomu, famala ila ihdahuma, n'agwako saidi, agenda kujja ku lunaku olwakhira ng'abantu bonna bamulaba mu bbaliro ng'agudde olubege, atambula agooma, naye kiiseemu. Kati okwewala ekibonerezo ekyo ku akhira, bw'oba tojja kwenkanya, fawahida, beera n'ennamba egi. Ensonga zetwogerako z'abasajja abalimu eddiini, abenkanya, so si ab'obwagazi. Oba ntegerekeka? So si ab'obuki? Osobola okukontrolinga obwagazi bwo naye n'otabonerezebwa ku akhira. Kati obwenkanya kikulu. Akakwakulizaako okubiri, alkudratu ala linfaqi ala zawjati, olina okuba nga olina obusobozi obuliisa omukyala n'okumusuza n'okumwambaza ng'olina n'obusobozi obw'omubiri. So si bano abasajja bamusujja gwa nsiri ab'okumala okunywa kalaso mu kumbukya. Obusobozi bw'essente bulina okuba nga bwe buli n'obw'omubiri. Bw'oba olinako obusobozi bwa mulundi gumu, ssente ozirina, naye ng'obusobozi bw'omubiri tolina, don't waste your time. Sigaza omukyala atya? Ne bw'obeera n'obusobozi obw'omubiri nga weewulira waakamwali, naye ng'ate obusobozi bw'okulabirira obw'essente temuli, sigala n'omu, osiibe nako, okkakkane. Ekyo ekikuwaga kyennyini osobola okikkakkanya n'okusiiba. Gwe kennyini osobola n'okituuza ne kikkakkana. Ntegerekese? Alkudura. Risaaki yange kisookera ddala omusomo guno ngulinamu risaaki ku master degree mu sharia. Risaaki yange okuzza ku bakyala n'amateeka agafuga. Risaaki yange egamba bweti, okunoonyereza kwange kwe nazuula mu basajja bannayuganda abasinga obungi abalina abakyala hakka esukka ku omu,
tebalina busobozi bubalabirira, balina busobozi bubeera nabo mu bikunta. Naye obulabirira okutuukiriza nga Allah bw'ayagala, ng'omubaka bw'ayigiriza, abasinga obusobozi obwo tetubulina. Tulina bwakubeera nabo mu nsonga zaki, naye okulabirira bangi abalina abakyala abasukka ku omu nga babalyazaamaanya, nga n'abamu bayitayo misana, nga n'abamu abakyala be beesasulira renti w'ennyumba, nga n'abamu abakyala be bawerera abaana baabwe. Okwo okunoonyereza nkulina era kuwandiike, si kwa bigambo. Mu'dhamu rijal, abasajja abasinga obungi, al-mu'addidun, abazza ku bakyala, tebalina busobozi bulabirira bakyala, wabula balina bubeera nabo mu nsonga. Naye obulabirira abasinga obungi, so nga era waliyo nisba percentage y'abasajja abalina obusobozi obw'emirundi emeka? 2, naye be batono, nga basobola okulabirira abakyala ate nga benkanya gye bali. Olwaleero njagala kgenda ku nsonga ensobi abakyala ze bakola nga babazizzaako. Gwe wenna omukyala omukkiriza atya Allah, teeka mu bwongo bwo nti okukuzzaako si kulyazaamaanya, wabula Allah yakkiriza. Allah tasobola kukkiriza kintu kirimu bulyazaamaanya. Wama rabbuka bidhallaami lil abid, Allah talina muddu gwalyazaamaanya. Kati abakyala abasinga obungi bamanyi nti buli musajja bwazza ku mukyala aba mulyazaamaanyizi, era balaba nti taaddudu erimu obulyazaamaanya. Allah tasobola kukkiriza kintu kirimu buki? Bulyazaamaanya. Ekyo tukikkirize nti Allah bw'atyo bwe yasalawo n'atugamba nti fankihu ma taaba lakum min an-nisaa mathna wa thulatha wa rubaa, wabula n'awooninga wansi. Era akatundu ako akasembangayo ku aya abagisoma mu kamalire y'abakyala nti fa in khiftum alla ta'dilu, alimu obutiitiizi, akyananaagira ow'ekirimi ku nsonga ezo, atajja kuba mwenkanya, fawahida, sigala ne naloogawo, mubeere aba, era omusabe mubeere ne mujja n'abameka? 2, kuba gwosobola. Ntegerekese kaakati abakyala baleme kulowooza nti okubazzaako obusiraamu bwabalyazaamaanya. Allah tasobola kuta nsonga erimu buki? Bulyazaamaanya. Allah tasobola kulyazaana wala mithqala dharra, wadde akatono bwe kati, nakkiriza ate n'alyazaamaanya. Ntegerekese nsonga ey'okubiri, ensobi abakyala gye bakola mu kubazzaako, nsonga y'eddogo. Buli we bakuzzangako tologa, just control your jealousy. Obujja bw'oba okontrolinga, kontrolinga bukontrolinzi bujja, wabula tologa. Nologa omusajja newekola ebintuntu ebyekirogo, nogenda mu maka ga munno neweeyambula, kubanga buli omu obujja bumukozesa bibye. Kati eddogo, abamu aloga omusajja. Ntegerekese luli we nasomesa wano omusomo, era kino omukyala yanzikiriza nkibagambe. Omu baawe yali yawasa ow'okubiri, naye ng'agenze ewa seeka omu omulogo,
omukubi w'ekitabo ng'amuwadde eddagala nti bw'aba yeebase ne bbaawe amukwate ku bwereere alaamirize. Basseeka abakola omulimu ogwo mutye Allah, kubanga musuula abantu muki? Mu shiriki. Ne musuula abantu mu mbeera embi ey'obulogo. Naye Seeka yamuwa alaamirize ng'akutte ku bwereere bwa bba nti asobolenga kwegatta naye yekka. Awalla takola ki? Teyegatta, tagenda. Yo message njirina wano. Siri nti wano nyumya byama by'abantu, naye yaŋŋambye kisomesa abasiraamu bakimanyi. Waliwo n'abakyala ababikola. Manyi bulowulira ekintu nga kiri mu bakyala, tolowooza nti akibaamu bw'omu. Baba bakishayalinga baki? Bangi. Akati eddogo okulyewala. Nsobe ki abaami ze bakola abazza ku bakyala? Ensobi esookera ddala adamul adili. Adamul adili, obutenkanya. Abasajja beesigamira aya tebagitegeera bulungi. Allah gyatugaa nti walan tastatiu an ta'dilu baina nisa walau harastum, temulisobola kwenkanya wakati w'abakyala ne bwe mulyagala mutya. Eyo aya yali tetegeeza nti omusajja tasobola kwenkanya, baali bategeeza alhubbul qalbiya, laavu eno ey'omutima, eyo gye tutalinaako control. Naye bino okwenkanya kulya, kujjanjaba, kwambaza, kuliisa, kusuza, ebyo omusajja yenna abirinako obusobozi, era bwoba tobirinaako sigala n'omu. Kati ensobi ze tukola nga tuzza ku bakyala, obutenkanya wakati waabwe. Kyobulaba era Allah yatugamba nti fala tamiru kulla almaili, togwanga saidi n'olaga. Fatadharruha kalmuallaqa, mukazi wattu oli n'omuleka mu bbanga, alinga omukyala ate alinga gwe baatedda. Buli wootenkanya mukyala ogenda mukozesa ensobi. Buli wonoowasa omukyala owookubiri n'otaba mwenkanya eri mukyala oyo, ogenda mukozesa ensobi. Mu nsobi ezimu okumusuula mu shiriki, okumusuula mu ddogo, okumusuula mu bwenzi, oluusi n'okulekawo abaana be ng'alaba anna hayataha adima, ng'obulamu bwalinga ataliiwo, tebulina value, la qimata laha, nga talina value mu bulamu. Eyo ensobi tugikola nnyo abazza ku bakyala, obutaba baki? Benkanya. Okujjako nga muteeseza n'omukyala n'omugamba nti mu nnaku ze nnina ngenda kuwa ennaku 2 oba olunaku lutya, ne mukkirizaganya. Mulimu abakyala abakikkiriza. Luusi owasiza omukyala namwandu, mukyala mukulu, tayagala nnyo kumwemoolerako, akwagala mu kyalumu, afune kuki? Ku kisanyu ekyolumu, nga ye si waddeire income si waddeire ki? Nga wakyalumu, nga musobola okukkaanya aga ojja kujjanga ano olw'essande ate akawungeezi, abaana bange bakomawo okuva ku mirimu, ng'ogenda nga tayagala nakusula, jangu emisana ondabeko tusanyukemu, then you go. Oyo muba mukkaanyiza. Ye tusobola kuwasa mwana w'abantu muto n'omuteeka undercover, nga tosobola na kumwanjula mu bantu ti ninayo omuki? Omukyala. Eba nsobi. Omukyala alina okufiiringa nti waali omulabawo nga naye akikakasa nti ku haki z'olina naye mwali. Ntegerekisi obutenkanya kulyaza amanya abakyala. Ekyokubiri, akajanja akasusse. Omusajja agenda n'awasa omukyala namba 2 n'asussa akajanja akatijjo, mutijja nnyo,
ate bali ne mubasuula. Ekyo nsobi. Bw'oba owasizza omukyala wo oli muwe respect, leka kumukozesa jjoogo olw'okuba oleese omugole n'oli yaliko omugole. Remember, naye kati mugenda ne mukozesa akatijjo. Wano oluusi tokyasulawo, osulawo oli. Wano oluusi omufudde yafuuka bikadde, oluusi ozze n'emmotoka awaka omuteereddemu akayimba wafuuka bikadde. Okozesa ejjoogo n'obeera nga tomuwadde respect. Maama w'abaana muwere ekitiibwa. Abakyala abo abakulu be tutandise nabo balina ebintu bingi bye bagumiikiriza nga n'oluusi tetunnaba kwesobola, n'aguma n'akufumbirwa n'akuzaalira abaana mu buyinike, nga n'obusobozi obuliisa tobulina, nga ne bulangiti tolina, nga n'essuuka tolina, nga n'ekikopo olina kimu musheyalinga ku sowaani emu. N'aguma n'agaa nti Zaidi katubeere naye mu bunaku. Akati leka kumujooga. Ntegerekisi. Era buli wowasa omukyala namba 2 gezaako okuteekayo keya eri ku baana abakadde baleme kukiraba nti kati ekikuba gyogesa wafunye omugole naye mwagale. Naye leka kukisussa ku bali obalinnyeko. Tokyabawuliriza, tokyayagala kumanya. Bane tugenda ne tutujjukana ne tusukka, n'oyitawo obuyisi we waalikomye. Tegerekisi. Ate oluusi gwofunye ne bitatambula bulungi, ate nodduka noddayo ne weegayirira nsonyiwa, yali nsobi. Kati nsobi ki gy'otategedde kati? Mukyala bw'oba omuzzaako tomukakkanya. Ntegerekisi. Muwumbewumbe kubanga kibakosa. Akati tugenda ne tutujjukana. Oluusi n'abakyala bano abajja namba 2 nabo oluusi bakozesaamu kuki akatijjukano. Tegerekisi. Oli wa mukyala wo namba 1 olidde? Oyambadde otya leero? Kyokka amanyi oli waka akubuuza olidde. Ejo oli bakuwadde emmere? Omuntu ali maka gayinza atya obutalya? Wadde abamu bagituma naye era beera mu maka go manye nti gyendi. Naye kati nabo oluusi bayitawo. Bw'oba ozze mu bufumbo namba 2 manya nti osanzeeyo munno mukulu wo, muwe ekitiibwa. Naye leka kubuuza akuwadde emmere. Bw'aba akubonyaabonya jangu eno. Akati ate ensobi gye tukola, era ensobi eyokusatu bwe tuba tuzza ku bakyala tusooka ne tunnyonnyola abagole nga bwe tulina ebizibu. Eyo nsobi. Tonnyonnyola mukyala gw'oleeta nti namba 1 akusibira ebweru. Kubanga omukyala agenda nakubuuza gw'ogenda okuwasa, lwaki oyagala ontwalenga namba 2? Nomuga Allah, nina ekizibu, nina omulabe wa Allah ali waka. Tikiki tampa mmere, ansibira ebweru, maze emyezi 8 tetwegatta, mpulira obulumi ku mutima, ninga atali musajja, mukyala njooga. Ono awulira, kumba ate olimba. Oba ntegerekisi. Eyo nsobi tugikola nnyo. Gwoyagala okuleeta n'osooka onafuya oli asoose, wallahi eyo nsobi. Yogera amazima. Ngete oli mutawaana ne mukyala ni obusiraamu, nina obusobozi, obusiraamu bwanta. Nirika kunnyonnyola ng'onafuya oli olaga weakness. Tangololera, tanteerayo mazzi. Kumba onaatega okutu, ate nga byonna nga bw'obinnyonnyola tajja bikkolera.
batono nnyo wano abakyala bannayuganda abasobola obikolera ebyo, abikolamu ka bugenyi kambaga. kasita hanemuunu ekola ki? Nemutandika olutalo lwa Ukraine ne Russia. Maka matono, batono abasajja abali mu marriage nga bagyeyagaliramu, batono abasinga miranga na biwoobe. Akati mugenda ne mukola ensobi ne munyonyola weakness z'abannammwe bali. Mukyala munyono mugende nti ekikumpasisa sirina buzibu na mukyala wange, wabula obusobozi mbulina, kiseera kituuse, nakulonze mbanji nga ndaba ojja kunkolera, kiseera kituuse era n'obusobozi obukulabira mbukola ki? Naye leka kusooka kunafuya bano, ina omukyala mukyafu, kumbe oluusi ne gwoleeta n'abakyafu namba 3 tonnamulaba, tonnakola ki? Kati leka kunafuya ono gono mubuulire biki byenjagala nti anze ngenda kuwasa naye bino byenkwagalamu, naye leka ate kunafuya ono. Eyo nsobi tugikola oba tetumanyi kukwana na kwogereza, twogereza tulimba, byonna nga byogera olimba bulimbi. Bwe banaakumatirira mu bulimba tojja kunyumirwa bufumbo, beera straight forward. Yagala kuwasa ABCD era sirina buzibu nawe wange. Ensobi endala gye tukola obutiitiizi. Kasita otiitiira omusajja omutiitiiza atama ne laavu tagigaba. Kyentegeeza obutiitiizi kwe kuwasa ate nga gwolina omutya, ng'omutya olutya alinga yeyakkiriza n'okuwasa. Olumala okuwasa omwana w'abandi bwe paba n'omugala mukyala wange muzibu, kaana akimanya nti nkulina, simanyi kyogenda kuba, kakazi katune kati. Awo otudde gyali essimu nevuga, noga akubye, ndeka ngende. Kaana akimanya ti ndi wano, ayinza okuyira asidi. Tevolaba abasajja abamu tebagabira abakyala abo biyungu na nnaku, nasooka amulimbiralimbira awo, kakati lindako amala okimanyira mpolampola mu maaso eyo, ekintu beera openi. Mwe temulabanga nze mpasa openi, temunyumirwa nga seekwese, oli namanya nti nawesize. Naye buli w'okukuta ojja kulemererwa, onanaagire, be open, wasa lujjudde. Naye mugenda ne mukukuta ezo simezi baada magalibi ezo, otutta abantu babiri, ate seeko omujja mukyala atali mumanyifu. Ogaba abamanyifu abo bazibu, kamera zijja mukwata, oyo tatuwoowa. Eyo nsobi basiraamu, ey'okukuta omusajja omutiitiizi mubi. Omwana w'abendi muwase openi, muwe obudde, muwe time. Genda naye mu honeymoon wiiki oba wiikisi 2 ng'obusiraamu bwe bugamba, ennaku 7. Sula naye akuwulire, omuwulire. Si bwe kiri imaamu? Obusiraamu ze bwateekawo ennaku, mulowooza lwaki bwaziteekawo? Omukyalo ono akumanyiire, abeeko byakuyigako, nawe obeeko byokola ki? Naye wallahi waliwo omusajja awasa namba 2 n'amuwasa baada asiri ku ssaawa 4 ez'ekiro nga yasiibudde dda, agenza ate wa mukulu. Lwaki wamuleese ono? Temumanyi nti entamu ewulira mu muliro gusooka? Entamu omuliro ogusooka gwekola ki? Kakati odduse ku ssaawa 4, odduse, abamu badduka ku 7 ate n'abukeeseza eri. Omuligwa mbasezi, ekiro ekyo kye mutambulamu temuwummula, oli overloaded.
kyovula bamulemererwa ne bigaana. Obutiitiiza, omusajja atiitiira mubi. Era nze bwe nfumbiza omwana wange nkubuuza omuwadde ennamba ki? Ninga oweeka akimanyi mpa ku ssimu ye mutegeeze. Yes, tomala gatwala bantu mutegeeze nti ono munne gye azze. Naye bwe mugira abantu b'abantu badayisha owoowa ku ssaawa 5 atoddukeyo onaabira eri ono mumaze ayina odduka eri gyonaabira. Bannaaye mubadde ki abasajja bannayuganda? Towiru angeza bugeza sigaye nti gwe niŋŋamba kuba naawe oli musajja ate oli mukazi. Mubadde ki? Bwe ŋŋamba towiru kitegeeza ye ng'omuntu, tegeeza ffe n'abaki abasajja tubadde ki? Wallahi n'owuwa ku baada magaribi ku ssaawa 4 n'onyuka. Akazi katukagule oluusi okatadde mu muzigo kali mu bwongo. Bwe katunula kalowooza odda, kumbe watemye dda. Ate oli wa namba 1. Bw'oba namba 1 okyamwagala, lwaki owasa omulala? Sigala n'oyo mwannyoko obeere naye. Nino omugaa toyogera nti nakuwooye, keba nakitegeera ajja kuba onzisi. Bufumbo bwaffe bujja okukoma. Omusajja omutiitiizi bw'oba oli azaamanyiza omukyala, kyekyo Allah kyatugamba nti fa in khiftum alla ta'dilu, bwe muba mukyalimu okutiitiira empewo mubeere n'atya totiitiira, be open. Oyinza ogamba omusajja seeko wange nakitegeera ayinza okunsala. Bakasala bameka? Kale beera mu abo be basala tukulabireko, obeere ekizampo gye tuli ti bundi bamusala omukazi we ategedde. Ojja kuba otuyambye naffe okwegendereza empasa eddako. Nino ogamba ayinza okunzita, akati bw'aba akutta lwaki owasa? Ntegerekisi nkimanyi bulungi sheekhe abakazi banyiiga bafuna obujja nga babazizzaako, naye si enkomeredde. Anyiiga wano n'agira ng'omukakkanya si kukyaye. Sikoze buli azaamaanyi, oyagala ngwe mbwenzi. Mulage nti tomukyaye, nereka kumugamba wantama dda, oba ogenda genda gwosoose nyumba yange gisibeyo. Ebyo oba olimba tolina bwongo. Mukyalo olina muwembejja, osula omubuulirira, omukakkanya, omuzzaamu amaanyi. Lwogenda era okuwasa, kati tole example enkyowasa osula gyali n'omuwembejja. Be patient. Sinnakukyawa, nkyakwagala, ngenda kukwagala paka lw'onoowulira obubi, naye nze ndi naawe. Busiraamu sikoze buli azaamaanya, si gwe osoose, si gwe okomye. Omulage abantu abazze nga bawasa n'abakyala abazzibwako ate nga bali success. Ntegerekisi naye mumugenda ne mubalagira ddala nti tebalina magezi. Kankuzeeko kiwulire, wammanyiramanyira dda, ate gwe nkuleetedde gwe muggo kakati byogamba waki? Oluusi otumye mwannyoko genda omugambe nti omuntu gwendeeta talina wamukwata, guli muggo, kumba ate gwe oli faalu. Omukyala muwembejje, mulage nti kyangu, ajja kuwuliza wanajja kunyiiga amala aterere mu layini. Era ennaku zoono bwe ziggwako ddayo, naye abamuddayo mwebwalabwala. Nze nalabako amaka agamu omusajja yazza ku mukyala ng'atya, alimu obutiitiizi. Senga agimanga asa abadde akyali mulamu, yali kakasiza ekyafaayo kino, naye Allah amusaasire. Omusajja yawasa
ng'alimu obutiitiizi. Akati n'asolooza banne mu kibuga abagagga, akakundi kaabwe ka gurupu, n'abagamba njagala kyatula naye kikyannemye. Kakati ne bamugamba nti ffe tujja kikwatulira. N'alagira awaka ne bafumba ekijjulo, n'akyaza banne, kati n'alonda agenda okyatula. Amuga bwe tumala okulya ng'oyatula. Oba obutiitiizi bwa kika ki? Ate nze nzije nkwatulire naye nti Ibula ono gwolaba wiiki ziri twawasa, naye bakyatula batya? Baba batudde bwe bati bamaze okulya ng'ono ayatula. Yayatula ate yagamba bw'ati, hajja titweyanziza ekijjulo, tusaba Allah akuteeremu emikisa, ofumbidde ddala ng'omugole woono. Twasazeewo tugende nga tukyalagana, twasoosewo oli omugole, kati tuli wano. Hajja badde tagambanga. Awo we baakoma okutegeera omukazi kyeyabakola, kyeyabakola awo wennyini ne TV n'ajaasa. Kakati wakibakwatulira nga nze era ontwala nga nkwatulira ti ono Sulaimaani munaye gye twabadde yawoowa, bwokitewo yatulira. Kyovola abamu mutulumbisa, abakyala bammwe ne batukyawa. Zoolwo yampandiikira message, nina sahaba wange yawasa omukyala w'omukulu n'ampandiikira message nanga, Sheekh oli mubi nnyo, n'owesa omwami wange n'omukyala. Ne mmuga nti owaayi omwami olwaki takwegambira nti yakola ki? Yawasa. Era nkimanyi gw'olina obbawoowa kubanga mulinnya mu kimu. Oyo tasobola kuwasa nga tomuwadde magezi. Era message bwe nagikwata bukkolokolo ne ngisomera nnyiniyo, nangamba Allah kinkoze bubi, naye kati kakitegedde, kama mbaya kati wakimutya bwe mutyo. Obutiitiizi bubi. Obutiitiizi buki? Bubi. Lw'otiitiira ojja kulemererwa, ojja kukankana. Eno toliiyo n'eri tokola ki? Toliiyo. Abakyala balina ebbuba kituufu, naye Allah yabatonda yasinga okutumanya okusinga ffe bwe tubamanyi. Naye yennyini abamanyi Allah, alimun bidhaati suduri, abamanyi ebiri miki mu mitima, yatugamba tubazzeeko. Olowooza yali takimanyi? Yekimanya Allah era akimanyi nti balina ebbuba yali bateekamu, era n'atugamba mubazzeeko ng'akimanyi Allah, era n'ebiddako abimanyi. Bw'atyo Allah bwe yatonda abantu abo. Ne kino mukiwulirize, nisaun kadiman wa hadithan, abakyala abaakulembera n'abaliwo kyekimu, fi tasarrufatihinna, mu mbeera zaabwe. Wabula ab'omulembe guno basingako ekintu eki, daafu tadayyun, obunafu bw'eddiini. Kyovula abamuzzaako n'afuka mu sowaani, bamuzzaako neyeewa obutwa. Naye ng'abakazi bedda ku mulembe gwa nabbi n'ab'omulembe guno kyekimu, bano babasinzaako ekintu eki, daafu tadayyun, bunafu bwa ddiini. N'omuzzaako n'agenda n'akuloga, n'akuzikiza awalala nga yalina limooti. Bw'ogenda eri gy'osula, si kyaba naye ono, weebaka bwebasi. Naye bali babazzangako ne bakimanyi, baalina obujja era bwabakwatanga. Kati leka kulowooza nti ggwe n'abedda waliwo ki enjawulo yemu. Tewali njawulo, beebamu. Omukyala asigala y'omu,
owa wano n'owe Nigeria n'owe Senegal n'owomu America n'owa wano ewa Kimese ewaffe Katwe bebamu. Naye bali ab'emirembe giri enjawulo eri egi bali balimu eddiini bajja nga bazze kufumba nga ne bakitaabe bababuulirira. Ne kati abazadde baffe bebasinga okugamba abaana baabwe saagala musajja alina bakyala, ate nga taata ayogera ekyo naye alina, n'agamba omwana saagala musajja ate nga naye alina abakazi nga basatu, ate agamba muwala we nti tofumbira omusajja alina abakyala gwe ng'obalina. Ngenda kunnyonnyola ensonga lwaki obusiraamu bwakkiriza tuwase, naye nga sinnaba kunnyonnyola nsonga ezo lwaki abakyala tebaagala kubazzaako. Ntegerekese lwaki abakyala tebaagala bakola ki? Kubazzaako. Lwaki babalemesezza mubazzeeko? Ekisookera ddala tabiatihinna, obubumbwa bwabwe, necha yaabwe yeeyo. Aisha radiyallahu anha, nabbi mukimanyi yalina abakyala abasukka. Lumu nabbi aba ali wa Aisha, omukyala omulala n'aweereza ebyokulya. Nabbi gyali ewa Aisha, Aisha bw'alengera essowaani n'agisamba, ebyokulya ne bigwa eri. Omanyi nabbi kye yakola? Yakutama wansi n'abiyoolawo n'ateeka ku ssowaani n'agamba nti maama wammwe obujja bumukutte. Gwe senga obeera mu maka bwe gatyo, oweeri n'aweereza, ono n'abisamba, okola ki? Tomukuba n'omugyamu amannyo. Okuba bukubi. Tegeera obujja bw'omukyala nti bwe butonde bwe. Okumanya obutonde bw'abakyala bwebwo, Khadija yalinga mu ntaana naye nga Aisha amukolako obujja eyafa. Oba ntegerekese? Omukyala osobola omuwasa nga bw'onyumya ku mukyala we yakufaako ng'anyiiga, ate ng'oli ali wansi wa ttaka. Bwe bwe obutonde bwabwe. Kakati ate butya nga mulamu, ng'akimanyi nti osula gangu. Omulala ali wano kwalidina, olowooza anaawulira atya? Olaba awulira bubi kwali muki? Mu kabuli. Kubanga nabbi yayogeranga ku birungi ebiri ku Khadija, nga Aisha bimukosa, ng'awulira bubi. Bwe bwe obutonde bw'abakyala mukitegeere nti obutonde bwabwe teriyo mukyala akkiriza kusheyalinga musajja na munne. Tabiatihinna bwe butonde bwabwe. Naye obutonde obwo ffe tulina okubuyingiramu, tububeeremu, tubukakkanye, kubanga Allah bw'ati bwe yakitegeka. Kati obutonde bwabwe. Ekyokubiri, alghiratu almufarrata. Alghiratu almufarrata, omukyala abeera nebbuba erikoze eki? Erisusse. Tuli ffena basiraamu, ebbuba eryo erisusse limuleetera embeera embi, excessive jealousy. N'abeera nga ebbuba limuyisaawo bubi, kye bayita alghiratu almufarrata, excessive jealousy mu bakyala. N'omuzzaako n'asiba emigugu. Abamu nno buli omu limukozesa bubwe, mulimu gojja okuzzaako n'abaana abatte, oba gwe kennyini akusaleko agambe fembi tumukole ki? Tumufiiru. Abo Mungu abatukingirize. Era ebyo bw'obiwulira totya, Usaama totya. Yinza oga asigale noono, totya. Kuba be batasaze ffe tusinga obuki obungi ogumirako ku banno.
naye gwe newetiisa oli awo ku mpagi oga ebintu ebyo kanjira mbeera n'omu era bwetyo bwojja okufa. Kakati alghira omukyala abeera nebbuba erikoze eki erisusse, abamu afuka mu sowaani, abamu nakuloga, abamu neyekola ebikyamu, enyumba nagikumako omuliro nayagala yesule mu motoka. Kati gwe olina omukontrolinga, leka kumulaba nga yekola ebyo oseke ogaye tonnaba eggaali gye nakutuuzizaamu ojja giwulira onjoza ebbanga ddene. Leka kwogera nga mwana muto, musaasire. Ekintu kino nno ekyokuza ku bakyala mu butuufu kitunyumira naye kizibu okwatula. Wallahi kizibu ogaa nti ŋŋenda kuwasa, osooka kutuuyana era oba omanyi ebidda ogaa naye nja kuguma kuzibu, ate nga tukwagala naye kuzibu. Katonda akuyamba buki buyambi, duwa zolina okukanya ngaate okulembeza ebigende ku mulembe guno. Nati nabagambe ab'omulembe guno banafu baki baddiini, oba osuubira faya ejja agenda kukola ki? Ate wegenderezanga nnyo omukyalo ono gozzaako naga sirina mutawaana, oyo yakyasinza obubi, oyo aga sirina mutawaana. Allahu akbar. Waliwo gye twawerekera eyo bikoma nsimbi zera newunya abasajja. Otwala otya mukyala wa kime mujja we? Waliwo etwagenda ebikoma nsimbi eyo gye bazaala eyo bagundi basaagala nakumwogera. Tutuuka ebikoma nsimbi ng'omukyalo omukulu ali ku mbaga nga seeka yamuleese, netumugamba waleese waki? Naga atakiinaako mutawaana. Kaakati wano mukwegwa mu kifuba haaga zino amulaba namuga osusse namuga mwewadde nnyo haaga, najja nga asembera namusikayo naga ng'alaba kisusse. Kakati ekikutwaza omukazi mbuba kima munne kiki? Akulabe wali bakutaddemu ekimuli, baleese oli avudde mu ddiiro akuwadde haaga, yanyumirwe akuba enduulu. Mubadde kimu abasembereza petroli, omuliro, omukyala wajja n'akutema, ajja okutema. Ebyo muwoza talina mutawaana. Ne munne yaŋŋamba amukima, otuuza waki mu mmotoka bwe mutatuuka? Bali mubiirimu akagira akanigguusa. Ono gw'omuleetera si mwannyina, naye mbu tugenze mukima. Bw'agenda emanju n'abaako byakola. Kaakati wano mukwegwa mu kifuba haaga zino amulaba namuga osusse namuga mwewadde nnyo haaga, najja nga asembera namusikayo naga ng'alaba kisusse. Kakati ekikutwaza omukazi mbuba kima munne kiki? Akulabe wali bakutaddemu ekimuli, baleese oli avudde mu ddiiro akuwadde haaga, yanyumirwe akuba enduulu. Mubadde kimu abasembereza petroli, omuliro, omukyala wajja n'akutema, ajja okutema. Ebyo muwoza talina mutawaana. Ne munne yaŋŋamba amukima, otuuza waki mu mmotoka bwe mutatuuka? Bali mubiirimu akagira akanigguusa. Ono gw'omuleetera si mwannyina, naye mbu tugenze mukima. Bw'agenda emanju n'abaako byakola. Oba n'amulengera ng'omwana w'abendi avaayo azze okubuuza olubuuzo olukola ki? N'amufumita ekiso.
sabanyumiza ano kisa y'omuvubuka gwe twaliko wano ekyengere waffe. Muvubuka yava Kawempe n'atugamba mumperekere kunitumuwerekera baada magaribi, tutambula tutuusa awaka, tutudde mu ddiiro batubuuzizza, kumbe mukyala we muffe abawerekera alowoozezza nti bbaawe yakima, kumbe si bba, wabula obwongo bumuweerezza nti bbaawe agenda kuwasa ate nga bbaawe si yawasa. Tuba tutudde bwe tuti tubuuzizza, omukyala gye yafubutuka tetwamanya, n'akaana akawere ka myezi ena n'akakuba mu ddiiro bwe paba nga ffenna abako tutudde awo, naga wuuyo gwe mwagala okuwa muwala wammwe, tasobola nakulabirira mwana, tasobola nakumuliisa, ng'omwana amusibye mu buziina obusuuka. Kakati nasooka nensiriikirira nendowooza katemba wawaka mu kubuuza ku mikolo ninga kiki ekigenda mu maaso. Kakati ndaba omusiraamu asitukawo hadde ebweru, mugamba kiki? Naŋŋamba oyo azzeyo mukyala wange alowoozezza nti nze ŋŋenda okukola ki? Okuwasa. Namugamba Allahu akbar, abatuyira asidi, abakujja n'asidi, naye nga omusajja gwakolako ebyo awerekedde buki? Buwerekezi. Kainaffe mulimu abatulengera eyo mu makooti, nakulengera ku mbaga agaseeko oyo buli mwaka awasa, kumbe mperekedde. Oli akulengera oluusi mu vidiyo, akulengera oluusi gwogaba, oluusi olina womuyita yaleese akaana, kumbe owerekedde. Kati abakyala mubamanye obwo butonde bwabwe ebbuba. Kati omukyala bwagambanga nti takirinaako muki, oyo sooka mwegendereza, mbwera mu shoppinga ebintu yabitereka, oguze gomesi atereka, ekanzu gy'onooyambala n'agitereka, aterekera ani? Sabagamba owa wano gwe twali naye wano tumulinda ku Supreme we tukuŋŋaanira tugende okuleeta namba 2 ng'alabikako, nga talabika, tukuba amasimu talabika, batumayo omwogeza adduka awaka nga bamusibidde mu nnyumba ali mu ddinisa bwati akute ku mitayimbwa nga mukyala we ali kabalaza amwegayirira, gulawo. Omwogezi bwe yatuuka n'alaba ali mu ddinisa teyayogera kigambo n'eki, ng'omukyala tasalikako musale, atudde kabalaza asazeeko bwati. Ono olwamulengera mu ddinisa yadda buzzi n'atugamba mugjeemu engoye, oli tagenda kuwasa. Omukyala yamusibira mu nnyumba olunaku lwonna, abeeri gyagenda okuwasa ne bakuba essimu, ng'ate essimu omukyala ono yagirina nga tagikwata. Baada magaribi, baada isha ziwera 3 nga bali bakuba n'agikwata, n'abagamba ono takyasobodde. Wegenderezanga nnyo omukyala gati oli mutawaana, osimbula awo ebigere ng'akulaba oyambala olagawa olaba fe abakeera n'ayambala akubuuza onodda tiyenzija, naye butya nga ategedde nti ogenda kukola ki? Bano bennyini ababeera ku mbaga be basooka okwonoona. Oba ofunye abasiraamu bwabo mumperekereka agisiraaje onkulembere Usaama Isima, kumbe agisiraaje alina essimu ya kamera, olutuuka ne bakuteekamu ekimulu bwe paba n'akuba ekifaananyi n'akiweereza oweeka, laba munno. Ebintu ebyo mubyegendereze, ntegerekese mubikole ki? Ensonga endala yeddirira esembayo mbate, nabadde mmanyi sijja nakusomesa bwe nti kubanga nasuze nina ebinsumbuwa n'emisana byonna, naye wembalabyeko nenkyamukamu, kati kammalirize bwe nti wallahi mbadde mmanyi sijja kusomesa, nasuze nina ebinsumbuwa emisana byonna. Kakati ensonga endala lwaki abakyala tebaagala bazzaako eyokumeka? Eyokusatu. Lwaki abakyala tebaagala bazzaako? Alhasad.
ensaalwa abakyala bafiiringa ensaalwa ku bannaabwe be baleeta. Olaba abakyala abamu nga si mukazi wo bw'awulira nti Usaama olina abakyala 2 3 awulira bubi. Aga ebisajja ebisiraamu ebyo. Kati mulimu abanda bawanaga oyo seeka yayonoonya abasajja. Kati abasomesa kuwasa aya nze nagiwandiika. Nze natandikawo ensi eno osooka ompalanire ebbali sekootoononedde abasajja olwo haji eyansanga era neneewunya. Seeka abakyala bajja kukukyawa emisomo egyo gyosomesa egyabasajja okuwasa kakati banjagale bampeeki era bwe bankyawa nenduuzinga ki mu byonna byembasomeseza bukyansomesa ngenda mu myaka 2 kino kyekibi ye kibi kino kintu kyabuki. Mulimu abantu nga tugenda okulaba mu maaso eyo ng'abasajja okuwasa kwe kufunako ku miki ku mirembe ng'oleka abaana b'abanno babeere mu nzikiza. Omuntu yeekunize ng'omuwuulu ali waka afa ekiziiro kubanga oli tayagala bamuzzeeko oba toyagala kuzzaako sigala ewamu tuula ku bijja by'abajjajjaabo obeeraawo. Yes, niye omuntu agenda nagira walayi seeka nenda mulimba abasiraamu mwasuka mwagala nnyo abakazi. Nedda si kwagala bakazi, omusajja agenda okuwasali. Kakati bwemutunuulira ennamba eri mu nsi ey'abasajja n'abakyala eriwo esinga obungi bakyala. Ne bwogenda mu malwaliro nabaganye nti eno risaaki njirina, ne bwogenda mu malwaliro abaana ab'obuwala be basinga okuzaala okusinga ab'obulenzi. Bannamwandu bali awo batudde, be bagobye mu maka mu marriage bali awo batudde, bo basigala awo kubanga abakyala bajja tutenda mbutuwasaawasa nnyo tuli benzi mututende n'obwenzi naye tuli ku busiraamu. Kasita otuukiriza obusobozi n'obwenkanya yugo wasa acyankala ne mu weekses ajja kutereera yekka. Temubatya mugubere basajja ab'amaanyi mumunamanya. Kakati maliriza mbagamba mbadde kuki ensaalwa ebaleetera abakyala, ensaalwa ebaleetera naaba nga tayagala. Naye lwaki okwatibwa enswala nga bawasa munno? Naye agabane ku ssanyu nga naye bwolikola ki? Mukazi wattu akuze ayagala azaale ku baana, anoonya abamuzaalamu tabakola ki? Tabalaba nga gwe omukwatibwa ensaalwa tajja. Ensaalwa ereetedde abakyala abamu obutaagala kubazzaako. Yagaliza munno nga naye bw'obeera mu bulamu n'osanyuka n'omusajja naye ayagala. Kati ensaalwa ebaleetera oli n'azimba omutima. Olaba abazimba nga gwowasiza naye nga gwozizaako si wuwe. Yaga abasiraamu ekyo kyekyabantamya. Ate bwe ntuuka ku baseeka saagalira ddala lumbe lw'abaseeka. Kakati ensaalwa ensonga endala dhulumu rajul obulyazaamanya bwaffe abasajja eri abakyala. Tugenda ne tulyazaamanya abakyala nga tetusobola kubalansinga lyato ne tubaleetera okwetamu okubakola ki? Okubazzaako. N'alabira ddala ng'oli bye yakola oli byagenda okuyitamu. Kati obulyazaamanya bwaffe nayo nsonga eremesa abakyala ne beekyawa naye we tunaabeera abenkanya abatuukiriza abakyala bajja kukitegeera. Mukyala akulabe ngaomwagala nga n'oli omwagala ebiriyo omwagala ebitaliiyo nga bonna obaagala ajaga nti nga gundi abalina ng'abaagala bakazi be. Tekirina muki naye obulyazaamanya bwaffe obutatuukiriza nabwo busindiikiriza abakyala ne beekyawa okubazzaako. Akulabira ddala nga togenda kutuukiriza
ntegerekisi ekisembayo al musalsalat atilfiziniya obuzannyo obwo bwe bazanya ku tv nga bukuba ebituli mu halaali nga buluyingiisa haramu. Bazanya emizannyo nga balaga omusajja alina omukyala asukka kwomu nga bwayita mu bizibu, ngaomukyala ono bwabonaabona ngaoli bwe bamuloga nga ono yamuloga. Kati abakyala ne bapiikinga ekifaananyi ekyo nga balabira ddala nti yenna azibwako oba kasita oyingirira mu marege ey'abantu abameka ababiri ogenda kufeesinga ebizibu byebimu. Obuzannyo bwe bazannya ku tivi, emizannyo egivumirira okuzzibwako kw'abakyala kuleetedde abakyala okwekyawa okubazzaako. Bagenda ne bazannya nga balaga ti ono omusajja yawasa omukyala owokubiri oli n'alogooli, ono n'ataba mwenkanya, alaga obwana ono bwe yamuzaalamu n'amulekaawo n'agenda n'omugole, kivaamu ngaono yekyawo. Kati al musalsalat ebyo bimulaba ebyo ku tivi nga bazanya balaga obubi. Naye ate abantu beerabidde diraasa eyakolebwa mu Amerika 28 yatuulamu amawanga agawerera ddala 8 baazuula ti omusajja azza ku bakyala oba society erimu abasajja abazza ku bakyala bawangaala nnyo okusinga society nga abasajja tebazza ku bakyala, ebitundu 12 ku 100. Eyo research yakolebwa mu Amerika 28 nti omusajja azza ku mukyala awangaala nnyo okusinga ku ono. Olina omu? Olina babiri, yongerako. Bw'oba olina obuki obusobozi. Ntegerekese eyo diraasa yakolebwa research mu Amerika ng'eraga nti omusajja azza ku mukyala awangaala nnyo, era ebirwadde ebisinga okuggwera ku muntu eby'emitima, obutassa bulungi, kunyweza oyo tegere kuba buli kiseera akuweereza bomu akusibira ebweru, tafumbye era tojja kulya, nosula enjala alusa ne zirinnya, kati ofa mangu. Ofaki bale muzikirize nkome wano, nasiibye ne anxiety ate nga badde manyi sijja kutuukiriza bulungi, naye kasita mbawaddemu ako bajja kumala bye tuyize, katujja tutandikira awo omulundi ogujja. Bigendererwa ki obusiraamu bwalagira okuzza ku baki? Musomo guno gujja kutuyambako okutegeera kuba gukyali muwanvu, ate muguyige mugunootinge, tuleme gujja mubakyala kunyiiga bunyiiza leero gujja balansinga esaidi ne saidi. Eri abaami balina ensobi n'abakyala, tuli mu mulembe nga abaami si bangu nga n'abakyala si bangu, kati ne tufeesingagana, bakyala si bangu n'abasajja. Mulembe gulimu obuyaaye bwa kika kya waggulu, naye tunywereze obuki obusiraamu, tutegeere kye bugamba. Bugamba ddi okuwasa? Waliwo ojja okuwasa omukyala namba 2 ng'ate ofuna bufunyi musango ng'osiiba mu bikolimo. Ntegerekisi kale bakubiriza bwe tuba tuwasiza abakyala abasukka kwomu tugoberere amateeka g'obuki g'obusiraamu. Nga tujja okulaba ebigendererwa lwaki obusiraamu bwalagira bingi, era nga bwe nabagamba nti okuwasa kuno okuzza ku bakyala emigaso egisinga obungi giyamba bakyala si baami. Ogw'abasajja mutono, percentage abasajja gye bafuna mu kuzza ku bakyala ntono okusinga abakyala kye bafunamu. Mukyala yasinga okifunamu, era omulundi ogujja byenja okusomesa abantu babitegeere bulungi lwaki obusiraamu bwakkiriza. Omukyala alabanga abaamuli azaamanya, alabanga naye obusiraamu bw'otuula wansi n'obusoma ojja kulabira ddala nga bwawa mukyala kitiibwa nakumufevalinga. Baawa afune omukyala omulala bwomufevalinge n'okumugulumiza n'okumuwa ekitiibwa n'okumuwa rights ze n'okusobola okutuukiriza
aleme kulyaza amanya muki mwami. Kale inshallah mukkirize mulundi ogujja maliriza mbagamba nti omumanyi wa Salaamu TV tumwetabemu wonna we tuli. bwolaba nti Salaamu TV ekutuukako, Salaamu TV weeri yangu wewandiise ofuuke omumanyi wa Salaamu TV, ofune umura, ofune hijja, ofune ekyapa, ofune ebirabo ebyenjawulo. Gwe jangu wewandiise bakubuuza ebibuuzo oyite. Ate babuuza bya ddiini ne current affairs. Kale bayinza okubuuza ekibuuzo ani asomesa olw'emmande baada magaribi kwali dina. Kikulema okutta ekyo nga bakuwa obubonero nga baga nti ekyapa okifunye. Kamu mujje totya. Obuzibu obutuganya okukulaakulana kukola ki? Kutya. Nogamba nyinza okusanga oswala ki? Toswala nga omwaka omulala nga weepika ng'ojja. Ate Allah nga yakuwandiikako ekintu, buli kintu Allah kiteekako amakulu. Kiyinza okuba yentandikwayo efuna ekyapa egenda Makka ne bakubuuza ebibuuzo n'opiikinga ebbaasa omuli ebibuuzo byonna nga bigenda kubeera byangu, nga byonna obimanyi, nga bagenda nakubuuza ku kyalo kyo kwobeera. Kale lwaki tofuuka omumanyi wa Salaamu TV? Kale tufuuke abamanyi ba Salaamu TV, abasajja n'abaki. Era emizikiti gino musindike abantu, musindike abantu bammwe, mulondeemu bayimaamu, mulondeemu abantu. Ge tusindise gundi atukiikirire, gundi atukiikirire, Haji Siraaji binajja bisobola, mumuteekeyo. Abakuba ekigo mumugaye nti omwaka ogujja ojja kutandikira awo. Bwe tutyo inshallah. Tegerekisi. Kale bannaye tubeebaza, njagala kwebaza bakama baffe bano aba midiya abatukwatira emisomo. Saba Allah abasiima. Tetulina kye tuyinza kubawa, mbalaba mbungi, naye nsaba Allah abasasulemu ekisinga obulungi okujja kubeera nga mukwata emisomo gino negyeyongerayo ku bannaffe abalala abali mawanga amalala abayigirako. Byetwogera wabeerawo abayiga, byetwogera mubeeramu abavvoola. Ffe tetulina mutawaana nabatuvvoola, gyetweyongera okusigala nga tufuna empeera n'amadaala. Naye tusaba ebiba ebituufu bituuke ku bannyini byo, ebikyamu Allah bitusonyiwe biba biyise ku nnimi zaffe. Twewale okulaba nga tukosa bannaffe, ate we tuba tuzza ku bakyala tubazzeeko mu mirembe, mu bwenkanya bw'obusiraamu bwakola ki? Bwalagira. Naye nga tubeeyanza nnyo okujja ne mutukwata aba midiya mwenna. Saba Allah abasiime, buli mwamu malire ebyetaago bye. Inshallah next time mujja kumpa olupapula lwammwe abantu babategeera emikutu gyammwe n'okubakubiriza basobole ogiwagira n'okugiraba. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.